Okwawukana kuno omugalo ogwaggwa gavumenti mwe yagabira emmere okuyisa abawejjere mu muggalo ku mulundi guno yasalawo abantu basindikire ssente bo balabe engeri gye beeyiiyaamu. We butuukidde leero nga bangi ku bantu mu bitundu gavumenti bye yatunuulira bamaze okufuna ensimbi zino nga ne we bwazibidde eggulu nga wano mu Kampala abamu babadde batandise okuzifuna. Kati aba FDC bagamba gavumenti yabba amagezi gaabwe kubanga be baavayo n'enteekateeka eno mu manifesito yaabwe wansi w'okuyamba abakoseddwa ekirwadde kya COVID-19. This was our idea as FDC. That has been taken away and totally mismanaged. Because the lack of original thinking in this, they cannot implement it well. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kyabwe Najjanankumbi, Pulezidenti wa FDC Patrick Amuriat ategeezezza nga bo bwe baali bavuddeyo n'ebibalo ebyoleka obulungi amaka geetaaga ensimbi zino. We even had taken a quick census and come to the number of 5 million households that are vulnerable across the country. This was an estimate, but close to an accurate estimate. So we knew the numbers. Amuriat agamba gavumenti ereme kukoma ku kyakugaba nsimbi zokka wabula bakole ne ku birala ebiri mu manifesito yaabwe ebigasa bannayuganda mu kiseera kino ng'ekirwadde ki COVID-19 kikyakosa eggwanga. But to our utter disappointment, even the masks promised to the people, to every citizen of this country, were not adequately provided. Amuriat alikeera byasengese bye yandikoledde eggwanga mu kiseera kino ekya COVID okuli okujja okusasulira amazzi n'amasannyalaze okumala emyezi 6 kubanga bangi mu kiseera kino tebakola. If I was president of Uganda today, I would do the following. We would waive and pay all water bills for domestic use for a period of 6 months. We want to compel government of Uganda to waive water and electricity bills. Ebyongo bitadde ku bbali aba FDC bakukulumidde ekibiina kya NUP okuwa abantu baabwe ebifo mu kabineti y'ekisiikirize nga tebabeebuuzizzaako. The Secretary General has written a polite letter to him stating our concerns. It's not our nature that we publicize this kind of letters. We will not give it to you unless it comes out of NUP. Ekibiina era kiteekateeka kujjuza bifo ebikalu omwavu abantu abaayabulira ekibiina kino okuli ekya ssentebe w'ekibiina mu Buganda.